Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Olunaku lwa leero nzize nammwe abakyala mu abaana abawala naddala ng'oli mufumbo oba ng'ogenda mu bufumbo, njagadde tubeere nga twogeramuko. Waliwo ensonga gye njagadde mbeere nga mbabuulirako mubeere nga mugitereeza. Okusookera ddala waliwo ebiseera we mbeerakokko ne bakwano bange oba bakyali bange abasajja ne tubeera nga tunyumyanyumyamuko, naye ebiseera ebisinga abaami bano boogera nnyo ekintu nti nze mukyala wange appetite ye yanzigwako. Ebiseera ebisinga abasajja abo bafuna nnyo ensonga eyo y'okusoomoozebwa. Kituuka ekiseera omusajja n'abeera nga yakukoowa mu nkoowa ey'enjawulo. Bintu bingi bye nzize mbabuulira ku channel yaffe eno nga mbagamba nnyo mubeere nga mwekyusakyusa mu abakyala. Ekintu ekirala kye mutatunuulira ate nga kintu kikulu nnyo, kikulu weemanye nti ku mubiri gwange kiriwa ekikuba abasajja oba kiriwa omwami wange ekyamukubako ku mubiri gwange. Kati ekintu ekyo kikulu nnyo obeere ng'okikuuma. Omusajja wabanga yakusanga n'akabina nga ke kaamukuba n'akukwana, kikulu nnyo okuuma akabina ko nga kalabika bulungi nga kwekali. Waba yasiima feesi yo olw'obulungi bw'olina, kikulu nnyo okuuma obulungi bwo, feesi yo gikuume, beera ng'ogirabirira osobole okusikiriza omusajja oyo abeere nga takwetamwa. Mukitegeera? N'olwekyo mugezeko okubeera nga mukuuma figa zammwe mu abakyala. Abaami abo tebajja beetamwa. Omusajja muteeke ku bunkenke alowooze nti kyaka gy'otambulira bakukwana olw'endabirira gy'oba weerabiriramu, olw'enfaako gy'oba weefaako. Buli w'onaabeera nga weefaako nga weekolako, omusajja oyo ojja mmuteeka ku bunkenke. Naddala ggwe omukyala ggwe atakola, kikulu nnyo obeere nga weefaako. Bano abakyala abakola bali kaleekaleko kuba ye omukyala akola buli kaseera aba yeefaako, aba yeerabirira. Akagoye akaliko abeera akambala, kwegamba abeera atambula nnyo n'omulembe ogwo olw'ensonga nti abeera nnyo mu bantu ab'enjawulo abateekeddwa okwekolako. Naye gwe omukyala gwe asiiba ewaka, ebiseera ebisinga eby'okwekolako temwagala bifaako. Ky'oba olaba nti mmwe abakyala abatakola babeera ewaka, abasajja abo mwe basinga okuyisa obubi. Omusajja ogenda n'omugamba nti njagalayo ssente bwe ziti, n'akubuuza ssente oyagala zaaki? Ssente ogenda zikozesa ki? Ng'omusajja yakubuuza. N'olwekyo mu abakyala abatakola mubeere nga mwefaako, keera ku makya weerongoose, beera ng'oyambala akagoye akalabika obulungi. Afadhali n'oba tolina gy'ogenda genda, afadhali tambulamu omale okomewo ewaka. Omwami ono omuteeke ku bunkenke, buli wanaakulaba ng'okera ne weekolako n'olabika bulungi, muli mu mutima aba ajja kwebuuza nti mukyala wange nga yeefaako, mukyala wange nga alabika bulungi, tibabanga bamukwana. Kwegamba ebiseera ebisinga abasajja bano buli waakulaba nga teweefaako, olugoye lwabaddemu eggulo lw'olimu n'olwaleero naluli gwe walufuula nti lwakusiibamu, omusajja oyo ebiseera ebisinga ajja kuggyako ebirowoozo, ajja kulabanga omukyala ateefaako, ajja kulaba ng'omukyala omukyafu. N'olwekyo kikulu nnyo mubeere nga mwefaako. Omusajja oyo muteeke ku bunkenke, abakyala mwefeeko, mubeere nga mwerabirira. Kwegamba yiiya ng'omukyala oba yiiya nga ggwe omwana omuwala, n'omwami oyo naye ajja kukyusa mu nneeyisa ye. Bwe kityo bwe kiri kye njagadde okubeera nga mbabuulirako. Kambayo WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okukunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Mubeere bulungi, mweraba.